Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga bemba mu njuba ne mulaba basimulaba tugenda kwejjusa. Okay, abalabi yaffe abalungi mikwano tusanyisa balabako tutuuse tuyingiddewo ku channel yaffe yennyini weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one wabula tuli mu special edition, tuli mu special episode eno twagiwayo eri abantu yammwe mu abantu oli n'oli tetusosola nti ani wano mu kanyomero kano we inspire bingi nnyo ebigwamu ku inspiringa ku handlinga issues z'abantu ababa okusinziira ku aba contactinze Shifa nga bulijjo Shifa Hope nakawombo osanga ku +256782101569 nyongero bajjukiza nti tulina olugendo lw'e Canada mu July tugenda kuba Canada okubanga 17 mpaka nga 2 nga tuli mu kibayita Africa the Annual African Summit 2024 nga etegekeddwa aba African Descent Ontario nga bali awo mu Canada Ontario mikwano mutegeke peni n'olupapula maaso awo mbamanyi muri mu kwebuuza nti kati Shifa contactinga namba ki kwaffe tuli ready ogende Canada so buli ali ready oba yandyataza okubuuza oba okwagala okumanya details it doesn't matter oli Canada oli Uganda oli mu America oli mu nsi ki mwenna mikwano maaso awo ngenda bamba somera enamba y'essimu naye nga nyingiddewo nyina omugenyi waffe olunaku olwaleero ngenda bba mubateerako abeeyanjulire sijja mwogerera agenda beeyanjulira ayina ensonga ze ezimuleese wano okubanga ate asharingako naziffe ffe wano tetujajenga tetusalira muntu yenna musango tuwuliriza ne twewa amagezi ate nammwe bambi abatulaba mikwano mutuwe ku magezi mutubuulire sinakindi wabaayo eyo omuntu nga yakiyitamu oba yakirabako n'akiyitamu ng'akiwangudde oba omulala n'alemwa ate kiyigiriza n'omulala sanyisa okulaba mukwano kale mukwano twatambudde dda nno naawe tusonyiwe tugenze okukusisinkana Shifa ababwati tewali buzibu olabye bwenkututte empaka gye nkolera surprise n'oziraba birabye obirabye bulungi bwenti omunaye bwe mbikola kati ndabye ng'obudde naawe okusinziira bw'obulabye ne client omulabye ne ŋŋamba munnange sooka ate omuvingeko naffe tukwasaganye kiringa naawe njagala okukwasaganya ate nga ninako ne client already sikirinaako buzibu naye ng'ojja kwongeza ku ddoboozi kutambulamu naawe mbadde nnyumirwa bwenti omunnange bwe nkwasaganya emirimu gyange nga bw'ogirabye naye abamu ne bavaayo ne bagamba si bituufu abipanga naye gwe obyerabiddeko live. Alright, soko tugambe ku mannya go amanya gange bampita Esther Nassaazi viiridde Bulenga okay ntandike ekindeese ntandike ekikuleese so Esther Nassaazi obudde Bulenga yenyabo kati ensonga kyezo olina ensonga zo wambuuliddemukko lwakuba nze siina muntu gwendeeta wano naddala ku paati eno gye tuliko kanyomero kano siina muntu gwendeeta nga teyeesaliddeewo so bwe washarinze story yo gyendi oba bwe wabiŋŋamba nenkola ki nenkubuuza nti munnange ebintu ebimu nange sibiinaako magezi naye are you willing oba okusharinga emboozi yo n'abalala nonzikiriza era tutandika ng'ogamba ebigambo bino bibyo era ebigambo bino byonna betugenda okwogera tewali ankase nzize nga neeyagalidde kati munaye tutandikire ku nsonga zo ensonga zange nga nagenda Saudi mu 2019 nagenda Saudi 2019 nagenda Saudi nga ngenze kuba kyeyo kati we natuukayo ennyumba kampani gye yantwaliramu tetwakwatagana bulungi nga bw'omanyi bakuyisizza bubi nga option gy'oyina yali yakutoloka kuba ne kampani yange ebiseera ebyo yali covid nga tebasobola kunnyamba nga kampani nzigale wagendera yali covid kati nenfuluma nentoloka mu kiyumba be bayita abatolosi bayina ba client bange
mbalina bennyambyeko mu byokuzimba ennyumba zaabwe bangi nina betukwataganye nabo. Kati nali Saudi nga ndi mutolosi era mu kiyumba namalamu emyezi 10 mu nyumba ya contract kati ebbanga erisigadde lyonna nendimala ebweru nga bw'omanya ebyobutolosi biba wakansoke mbuzeeko yenyaba ku kyobutolosi kino muntu akusomeramu nti bw'otoloka kiba kiti wabaawo ababikolako kale omanyi bw'otuuka ebweru wabeerawo groups kati bw'otandika okunyumya embeera gy'oyitamu mu kiyumba nga tebakuyamba nga bakugamba toloka eno ojja kufuna emirimu otandika okole era kati wasinga advantages ebirungi by'omutolosi byebiriwa byonna biri 50-50 olw'ensonga n'ebweru osobola okutuukayo ne wakubijjira Katonda singa abatakuwadde mukisa ate ne munda bw'oba totolose Katonda bw'akuwa chance era okola bwe biba biganyira biba biganye kati kwegamba eba chance kuva wa Katonda nze bwe ngamba yonna waliwo bwe bikolera obulungi mu kutoloka ne bwe bigaana oluusi oli n'abanga yakatoloka ne bamukwata ne bamukomyawo kati awo mu kutoloka kitegeeza akatabo koba tokayina oba tokayina anti jjukira ffe bwe tugenda e Saudi mukama wo kukima ku airport akujjako ebikwogerako kati odduka bwotyo n'ogenda nga tolina kyoyina ekikwogerako kati Katonda bw'akuyamba ng'okola ebbanga lyonna ly'oyagala ng'okomawo oba oluusi ne bigaana ne bakukwata oba gwe n'okola kuba ebweru eyo olaba waliyo challenges ez'amaanyi osobola okukola nga tebakusasula olw'ensonga tolina office tolina agenda kuloopa gwe kennyini weekweka kati kakenkolera emirimu kyangu okulyaza amaanya mu butolosi kuba oba tolina wogenda kwekweka oba oluusi n'okola emyezi obanga ataliiko mukamawo oba emyezi n'okola kati bw'otoloka obaako ne b'okwatagana nabo obaako b'okwatagana era boosi awo woosula nti ebyokusula oyo akutolosezza yabanga boosi wo kuba baba bapangisa ennyumba nga mugisasula bw'okola n'ofuna n'okomawo n'osasula bw'otyo kati oyinza ogenda mu kiyumba n'okola bosi n'alaba ng'omwezi gwedde n'agamba atofaayo nkolera n'omwezi ogwokubiri n'ogwokusatu sente ngenda zikuwa omulundi gumu kati bw'okola bw'ofulumanga okutwala kasasiro n'akuggalirayo ekiki iye oba oluusi n'amasimu go ne bagaggalirayo bwe bityo kale ebweru si walungi naye ate nga ne munda nawo bibaayo waliwo ebirungi era n'ebitali Katonda nze yannyamba tebankwata nakola eryo ebbanga lyonna ndowooza nga emyaka 3 n'emyezi 2 nga ndi eyo nkola kale lwakuba nti nze nafuna ekiyumba kati waliwo kino kati ffe abanene bw'otoloka like omunene in size mu size kati awo baba bakutya challenges oba nez'amaanyi basobola bakutya nti ono n'amuwa mmeka ekitiibwa ki baba bamanyi ojja bakuba kati kizibu ekyaffe okufuna omulimo kuba balyaz'amaanya nnyo ogenda mukuba kati kiba kizibu ekyokufuna ki omulimo naye Katonda nze yannyamba nasooka nembulwamuko awo emirimu naye bwe namala nenkola ki nengufuna neneekuumirawo buli mbeera oba nnungi oba mbi omulimo gwali bampa 1,700 eze Saudi akakadde kamu emitwalo 7 eze Uganda era ziringa eza diramu nazo nga boga diramu 1,700 era kabaka mu Saudi neza Dubai ne Qatar byonna byebimu ne Dubai bwe kabanga 1,700 ke kamu 7 ke Uganda kati ate mu kiyumba zabanga mmeka rwenda ze mitwalo 9 ate nga batematemako emisolo biki nezituuka mu 8 bwekityo bwekiri kati Katonda yannyamba nenfuna ennyumba neŋŋuma olw'okuba nti emabega ewaka gye nava naleka nga si walungi kati nga nyina okugumira buli mbeera nkole nkole nga nyina byenjagala naguma nembanga ali mu contract nembeera mu nyumba okumala ebbanga
Kati bwe namala nezija ne numbibwa ekirwadde ne kinnuma ne nkubirako muganda wange ne mugamba naye ndi mulwadde siri bulungi. Mukulu wange nambuuza naye mwana wa maama nga tokomawo lwaki tokomawo eyo olwala tebabafaako lwaki tokomawo agamba komaweeka komawo tuyiyize eno ezo sente zoyina zikola kizimala osobola okutandikawo nali nyinawo obukadde ngaana ng'ozisonda ozitereka eri oba nali nziteeka mu bbanka sente zange nali nziteeka mu bbanka be nali nsindikira waka nga bazinteera bulungi mu bbanka era ne bakuwa kalisiiti akalaga nti bazitaddeyo zo baali baziteekayo bulungi siina kye neekwasa kati nange ne mbibalaabalamu kituufu tewali sente ekolaki emala ne ŋŋamba kale kanzire ewaka naye nga kyava ku sisita wange oyo okunkonviisinga byonna mbiina kati yakuwanga audios ku WhatsApp twali tukola audios ku WhatsApp nga nange musindikira ebifaananyi embeera gye ndimu ate still obeera mulwadde eri naye nga okola bo tebaagala kumanya nti oba oli mulwadde naye ng'okola ky'olina okukola kati nga bw'omanya ebyabatolosa okudda ewaka baba balina kukusiba kati weewaayo neewaayo ku deportation wagenda otya wagenda I don't know wagenda ku gundi ositukanga gwe olunaku lumu ng'opaakinze ebintu oba oyina obuntu bwe bw'ozosonderera oba baboso engoye zo oba biki engoye nodde eri ku kiyumba gye watuukira kati noweetetenkanya oba toyina katabo oba toyina katabo kati oba oyina kuba oba tusobola kudda eri owa mukamaawo kati ng'olina kwewaayo ku poliisi neekukwata kati poliisi nenkwata ne bansibira weeks 2 naye embeera y'oku deportation nayo ndala nnyo ogenda okimanyi nti ngenze kunsiba nanti era embeera ebeetya gye babasibira embeera batulugunya babonyaabonya kiba kitya kale tebatulugunya nnyo kiri awo naye ng'embeera ebyensula ebyendya n'embeera y'obudde ekukosa waliyo ebirwadde kale si nnungi kati ne bansiba naye Katonda nannyamba ne banta nenkolaki nenkoma weewaka naye mukunsiba ku deportation nga mbeera njogereza ne sister wange nga ngamba essimu baazitulekera nga mbeera kati ono gy'ogenda ogambye oddayo eri ku kiyumba ono eyakutolosa gy'odda n'otandika okwetegeka ne weewaayo ku poliisi kati bwe nali ndi ku deportation nga njogereza ne sister wange kati kyekiriwo biki nga ngamba nkusabira okomewo bulungi natandika okuwa amagezi yagakuwa okuntuusa oba oli eri yagampa nga ntuuse naye ng'era ngamba sente z'okoze osobola okwetandikira bbanga ly'omaze lingi lwaki obonaabona embeera yeeyo si nnyangu naffe eno tugiwulira nga nange bwankubira nkola ki mugamba nga bw'omanyi ebyebweru nali ndi awo ku deportation nga banta nkoma weewaka era ye yajja ku airport kati awo be bagula tiketi ogyegulira bagamba mpulira nti bossi we yagigula era kuba gwe basaba ne exit kubanze anti era nali siina na ssente bakuzzabuza bandipootinga nakomerawo ku bipapula ngamba tiketi y'ennyonyi ani abagisasudde kirabika bosi kuba nsaakwata mu nsawo bosi gwe wali okolera kubeera yali anvunaanyizibwa gye natoloka kuba yanvunaanyizibwako ye yandeeta mu Saudi kati ekyeza boddayo yakugenda n'akuripootingayo kuba ne bw'otoloka agenda ku poliisi n'agamba ono yali mukozi wange kituufu nze yamuleeta naye yatoloka yabula kati nenkomawo ku airport ya Uganda oyo sister wange n'akola ki najja nannona nantwala ewuwe n'embeera ewe n'abeera nga ŋŋamba kulikayo Esther naye tofaayo ogenda kuba bulungi biki ng'ebyo onze kale kati mu kujja nali nnyina omuzimbi wange gwe nnyina nga kale ng'abeera andagirira nga bwe bigenda okubeera naye nga tonnagula nga sinnagula kati najja naŋŋamba nyinawo ennyumba eri mu kikomera ya bukadde 32
ennyumba ewedde waawo ekyo kiba kirungi nampita nantwala nenjiraba ennyumba nze nensiima naye neŋŋamba sijja kwesiga kuba nze nali sizimbangako sigulangako poloti sibitegeera kati neŋŋamba sister wange ne Bbaawe bo bayinamuko kasente bakoze ku bintu kale bayinawo nembagamba mujje tugende mulabe ennyumba gye baagala okunguza tebakola kitebanziba tebantomeza wabula mbeebuuzaako nga mwe abalina kyemukozeewo ne banteeka mu mmotoka yaabwe ne tugenda okulaba ennyumba kati bo nga abaazimbako ne baŋŋamba eyo ennyumba si ntuufu ekisooka kya byonna eri mu road reserve manya kale nga bw'omanya abazimbi nze sibimanyi manya baagizimba eri wansi manya kale saabitegeera yali sonde sonde namugongo sonde eyo kati bo ne balabamu obukwakkulizo neŋŋamba sijja bawakanya kuba ekisooka kya byonna muli bantu bange temusobola kunjagaliza kibi kati oyo mukulu wange naŋŋamba Esther mu kifo ky'okugwirana n'abantu abalala weesige ffe weesige bba wange ajja kukukolera ekintu nga bw'okola ki nga bw'okyagala konze kale tewali buzibu kuba ekisooka kya byonna be bankuzizza nkuze nabo nagenda okufumbirwa nava waabwe kale embeera yange yonna siina kyembakweka bakola ki bagimanyi kati nange ne mbakkiririzaamu kati bawa sister wange naŋŋamba nyina poloti gye nfunye yasooka nantwala ku poloti endala nga bagigamba obukadde 65 nga mulimu ennyumba tennaba kuggwa ne mugamba ezo sente sikola ki siziweza kati ne banoonya poloti endala ne bantwala nga mulimu ekiyumba kikadde baali bagibeerako kale ne bagintendera ne bagamba olaba eno ennyumba oli hot cake eno ennyumba nga bagigamba obukadde oba bwali bumeka naye ne tulamuza ne tukoma ku bukadde 45 bwe twakoma ku bukadde 45 kale ne bajoogerera ne bandaga ekirungi ekikola ki ekigirimu ne mbagamba mmwe muli bantu bange mmanyi temusobola kunjagaliza kibi kye muŋŋamba kye ŋŋenda okukola ki kye ŋŋenda okukola kuba mbeesiga bo kale tewali buzibu ne balamuza n'abo babbulooka baabwe ne bakoma ku bukadde 45 poloti eri eyo erimu ennyumba eri sayidi z'ebukeerere kati bba wa sister wange n'akomawo n'aŋŋamba namuzizza ennyumba nga bwe kisoboka baŋŋambye naye eri ku ttaka tewera wadde n'ataano ku 10 baŋŋambye obukadde 45 konze mmwe mmwe abamanyi nali nyina kaana konze mmwe abamanyi kati kola ekintu ng'akola ki akola ekikyo nze nkola ki mbeesiga ate nga sente ozirina kaashaana nga yina kati ne tulamuza nenga bwe kiba kirungi nze manyi muli bantu bange temusobola kuntomeza tusasule poloti ne tugenda mu banka ne tujjayo sente ne tujja ne tusasulako miliyoni 4 kati abo abaalimu ne bagamba abali mu nyumba ne tubawe ebbanga lya wiiki emu bwe banaavaamu tujje tusasule obukadde ki obukadde 5 twagenda ffenna abantu aba bawa sister ne sister wange twasibeyo mu banka ne tuvaayo ne tujja ne tukola ki ne tujja miliyoni 4 cash ne tujja ne tusasula ne batukolera endagaano nange nenkola ki endagaano ngiina wabula nerabidde ogireeta nange nenkola ki nensayininga naye nasayininga sinti kyensayininga nali nkola ki nakisomamu naye sigulangako ku poloti simanyi poloti egundi kale egula bweti sibimanyi naye nga manyi ndi ku muntu ki omutuufu omuntu owange ne bwe tusanga nga gundi poloti ya kifere yebo bajja kukola ki baba babiraba ate n'ekirala nga ekitundu bali kumpi newaabwe bwe bakola ki bwe baagula kubeera yaŋŋamba nti olaba oguze wano obukadde 45 olaba eri gyembeera mu 2017 nagulawo obukadde 4 kati ewo waawe eyongeddemu 5 naawe toyina kyoguze n'agamba nze bw'oba towaagala nja kukola ki nja kuwagula nenga ekirabika bikola ki bituufu
kati ne tugula poloti ne tudde ewaka kati poloti mulimu ennyumba naye ennyumba nga nkadde byonna mbiyina nga naye ojja kwebyeterereza obiyina ebifaananyi na buli kimu byonna mbiyina ne recordings buli kyenjogera kyonna nkirinako recordings kati ne tudde ewaka twadde ewaka kati Bbaawe sista wange ewaabwe kuba nali siina wembeera ebyo nga tubikolera mu nnaku nnya naakatuuka kati Bbaawe sista wange naŋŋamba kati olaba mulamu awo awantu wooguze konze kale naŋŋamba okukolera buli kimu ne kitereera ojja kwetaagisaayo obukadde 20 mu butaano obumpe kakati kambuuze buno ana ogajjeeyo woogula 45 ate olwedde gwe ku akawunti yo wayina ana anti kati nkujjira nga bwe zajja endala kati naŋŋamba olaba ojja kumpa obukadde 25 nze nkuzimbira ennyumba yo ngikutereereze nandaga wano tulina okukola bwe tuti tuteekewo geeti sengenge tulina okukola bweti kale nankubira pulaani olaba ng'ogenda beera ewaka kati bwe twamala n'akomawo naŋŋamba ekibalo ky'embaze kigenda kuggweera mu miliyoni 28 konze kasita onkolera ekintu ekiri ekisooka kya byonna ndi muntu wammwe nze mmanyi kye mukola kyekyo kati nali nnyinayo akataka ewaka nali nnyinayo akataka mu kyalo kati ne tugenda nze ne baaba wange yaŋŋamba nti baaba wange akole ki amperekere ne tugenda mu kyalo wa taata ne tukatunda ne taata wange naye si taata nzaalira ddala taata omuto kuba taata wange yafa ne mami kataata wange omuto kuba ye yatunoonyeza abaguzi namukubya ne mugamba tujja twagenda otuukayo nga tufunidde abaguzi ettaka lyange baaligula miliyoni 35 ettaka lyo ne bazikuwa kaashi ne bazimpa kaashi kuba bampeereza miliyoni bateeka 6 ku ssimu kale waliwo neddala ettaka lye batunda mu kyalo taate sente yali azina kati kwegamba wonna wamu najja eddala mu kyalo watunda amataka baali batunda nga ndi ku kyeyo naye nensanga taate sente azinterekedde obukadde 441 kati zonna bw'ozigatta wamu ng'aziwera obukadde 441 ettaka lyali ludda walino lye watunda miliyoni 3 lyali embalala mu kyalo oli munyankole so kati watunda ettaka embalala mu kyalo 35 n'otundayo eddala era waliwo lye batunda eryekika naye nali nkyali ku kyeyo walinayo obusente nensanga taata nge sente akoze ki azinterekedde bulungi obukadde 741 era bwe natuukayo ne tumala okutunda ettaka n'azimpa kati bwe yamala okuzimpa bwe twamala okutunda eri ettaka obukadde 35 nempaako babbulooka byonna nabo obukadde 2 nesigaza obukadde 33 kati gattako buli 740 ne buwera obukadde 441 kati eza 41 ze twakozesako ku transport kati tubale nti Kampala nzize n'obukadde 4 cash kati bwe twatuuka mu paaka 35 tubale nti ku buli 740 kati wajjako 5 ziri obulala n'obaako bw'osootinga n'otuuka ne miliyoni nga 4 kati tubale nti nno mu kyalo navaayo n'obukadde 4 kuba egyo 41 ze twakozesa ku transport biki jukira obwataata buli 7 kati obwataata bwo buli 7 emitwalo 4 kati ettaka lye natunda lyali 35 kati nezijjako obukadde 2 taata yaŋŋamba nti nno bwaba bulooka kati najja n'obukadde 4 kati leka tubalira ku obwo obukadde 4 bwe twatuuka e Kampala twatuuka kirondooza ngaeyo ssaawa 7 Bbaawe sista wange yajja mu paaka n'akola ki n'atunona walinnya bbaasi n'ezo ssente twajja ne sista wange mu bbaasi Bbaawe najja n'atunona n'atutwala ewaka kati mu budde obwo yatutwalira ewaka buli omu yenna ewaka yali akoze eki yali yeebase kati bwe twatuuka mu nnyumba ne ŋŋamba sista wange lwaki toyise Abudu ne tumuwa ssente ne tukibala ne kiggwawo naŋŋamba naawe tukooye ebyo tujja kukola ki
tujja kubiraba enkya sente nzina nzitadde mu kisenge we gyensula kati bwe yaŋŋamba bw'atyo ne nga kituufu kale katukole ki katwebake ne ŋŋenda ne nnaaba kati ndowoozawo mu kunaaba sisita wange ndowooza n'atoolamu akakadde aka kamu n'atoolamu akakadde kamu kati naye kati wasigala 34 kuba ku simu kwaliko 6 kati awo wasigadde 35 kati bwe yatoolamu akakadde ku makya ne ŋŋamba Abudu ali wa tumuwe ssente ne tukwata ssente ne tuzimuwa naye kati mu kumuwa ssente nga ndaba kubulako akakadde naye ne ŋŋamba sijja gamba nti kubulako ssente kuba sinnafuna wenkola ki nze wembeera nensirika ne ŋŋamba sijja kubyogera kyokka ng'olina ssente ze ezikumala osasula n'ozimba by'ozimba kuba walina ssente zo okwesasulira w'obeera kituufu akakadde kuba ennyumba ez'emitwalo 2 gye ziri neye 15 babeera wabbo babeera sonde gye ziri ennyumba mitwalo 15 n'omala n'okwata n'osasula obanga myezi gyo nga 6 n'okwata n'endala n'ogula obuntuntu obutonotono bwe weetaaga mu nju nze baŋŋamba tekyetaagisa kupangisa nnyumba ojja kubeera wano paka lwe tunakukolera ebintu bagala kuba kumpi paka lwe tunakukolera ebintu byo ne bikola nebigwa ekyo teri atakyagala buli omu kyaba ayagala ne ŋŋamba ate kati lwaki woobeera ofuluma oyingira mbanseevinze kitegeera kati nembeera weewaabwe naye okubala ssente nga tuziwa omwami we mulamu wange nga ssente ndaba teziwera nensirika naye nenkwata obukadde 28 kashi nemuwaakole ki azimbe yaŋŋamba mulamu neesiga mu wiiki egi ngenda kufunira abazimbi bagenda bikolako kati nange nenzimuwa omulundi gumu nga saagala kwekwasa nenzibala nenkola ki nenzimuwa kati nentandika okubeera awo nawo ng'embeera ndaba ekyuse sisita wange ndaba aboggola ate sikyayina sente nzibawadde nsigaziza obukadde 6 ku simu neŋŋamba wano wanaabeereka kati nenkubira sisita wange omulala abeera eno ebuloba nenzija nembibagamba nentandika okubeera nabo ne bambuuza ng'oggyeko wali wamuweera ezo sente zasembayo tuli ng'omwo mu nnaku z'omwezi 18 kuba nakomawo wiiki yawera dda gye yakugamba wiiki nga tennawera naye nvuddeyo ewaabwe kati neŋŋenda nga kinkakatako okubigamba gye ŋŋenda okubeera kuba bansuubiramu ssente ate ssente sikola ki siyina kati nembabuulira ebyabaawo ne baŋŋamba ekiki wagulawo ettaka miliyoni kyembuuza bakugamba mu wiiki emu bagenda kukumaliriza ewuwo ng'okufunamu okwekengera kyava ku ki anti kati weewano wenzija neŋŋenda nentandika okubeera ne basisita wano nembagamba kanjira mbeerako wano nga nampijja ne Abudu amaliriza okukola ki okunzimbira kati nembeera ewaabwe kati ne batandika okuŋŋamba poloti tewera na 5 ku 10 ng'ani agamba oyo sisita wange naŋŋamba ogigula otya obukadde 45 kati nange omutima ne gutandika okukola ki okunkubira nentandika okutya kati nze kyenakola nentandika okunoonya bavaliuwa ze bagamba mbu zigenda kuddako okutereeza nju omuntu nga ze ne miliyoni 25 era azimba ennyumba n'abeeramu ng'agijje ku musingi kubaako ennyumba si teri nnyo nakajjambizuule anti nja kunsonyiwa mbadde sibimanyi kati ne baŋŋamba ogula otya nambuuza waguze kitundu ki nembagamba nembatwalayo ne bagamba nedda bakutomezezza lina ettaka ekinene nnyo miliyoni nga 10 nempulira nga ntidde neŋŋayo naye abantu abange kati nentandika okunoonya bavaliuwa b'ettaka nembeera nga mbatwalayo ne baŋŋamba nti bakukubye ku mutwe ate ne baŋŋamba bali ekinene nnyo bukadde nga 15-20
ng'ate ennyumba yo tebagiva liwenze. Anti ennyumba yali nkadde era yali yeetaaga kumenya kale kuddaabiriza oba okitegeera kuba ne baŋŋamba osobola okugula ettaka n'ogamba nannyini nnyumba gwe togyagalamu okitegeera ebyo byonna nga sikolaki nga sibimanyi naye nze nga neesize nti ndi n'abantu bange ate n'ekyo oli mukulu wange yankuzizza kati omutima ne gutandika okunkubira nenzija ne ŋŋendayo ne mbagamba naye mazima lwaki mwantomeza ne munguza awo awantu kweze ssente zonna madamu opshifa banvuma waddayo waka naddayo nga mwetunuulidde face ku face nga bombi weebali ne recordings nzina siina kyenjogera nga siyina bujulizi kale wali wampa weeks 2 kati mbadde nkomyewo inagamba okukola wabikola ate nze baŋŋamba si recording nga be nabuuza ne bagamba bw'onaaba ozifunye kakati abagamba manyi mulimu ebintu byemuleeta okukaluubiriza abantu ku mutima anti waŋŋamba ekintu ekiwuliriza kiyamba ani olina endagaanako nange tolina esente z'omu manja kati nkubuuza bubuuzi abo abakugamba ebyo be balalu wabula nze kyenkugamba kikuyamba kubanga zogamba nkuwe nizagala tukole ebyo anti kati esente bwe ziba weezirinze nkitaabana neeyimirira ne basayinga kisingako okurekodinga kubanza recording already wuno ntuufu ani sooka ompulirizeemu mpuliriza kati nno ntuuse recording tezikyagasa nzuuno ntuufu Ani nja kusirikira nga bwe nasirika nze nkusiriikirire. Anti wampa weeks 2. Anti nkugamba nze nja kwesiriikirira. Ate era nkusiriikirire. Singa ogezaako okunteekako nja kwesiriikirira nkusiriikirire. Kati obadde nze ndi muntu mukulu nze saa muntu kunteeka bintu bya buvuyo. Nange ndi muntu mukulu siri mwana muto. Anti nkugamba nja kwesiriikirira Esther. Nja kwesiriikirira Esther nkubuulira kati anti recordings zobadde oyagala nze kennyini nze gwe oyagala nkuba recordings ate nze nagula ettaka eryo toyina wenawandiika $1,704 oyina endagaano yange ekintu kyenkugamba kyekikuyamba kyekinyamba nakugamba genda tugende kwerosa owandiike ogambe kati kutojja kujja gwe buli gwe bweyagala ongwire bugwizi anti wampa weeks 2 si yegwe wazimpa sikwalina empapula zaawo anti nzazinao nga goziyina oli bajja kugamba ti omuntu gwaleeta wano yenannyini wano okitegeera bagambye nti $7,000 nzinawo mu nnyumba ngenda kusitula kusitu nzikuwa $7,004 ne lwaki muleeta ebizibu mu bantu kati nkole ntya lwaki mwagala nnyo okukaluubiriza abantu bamweyita abagezi ate nga muli basiru Abudu nze sizze kuyomba nawe kunyigiriza lwaki nabakola ki ennyo kike munnoonyaako nze sizze kuyomba nawe wabula nange sente zange zinnuma wampa sente nga zaki wanzinkwasa bwe mba nazikuwa zakola ki nakuwa zaki era zakola ki Esther ngenda mpola nze sizze kuyomba wampa weeks 2 anti nkugambye ngenda mpola ebyo nja bijjawo ngenda mpola nnyo era tompalampa bwoba olina kyonjagalamu nze kati mbadde nzize motoka esosoma okusika abaana baba mwana kunkozesa nga mulalumpe ng'omusiru munzibisiza bitaliyo simanyi sente zange kumbe bulalu bwe bukulu ate olaliko okumpalampa nze akugattira sente zonzikuwa ate olaliko okumpalampa kati mbadde nzize kola bye nakugamba oba genda ku erosi onkubire ng'otuusa wa kiyamaani nze mubuulire ebyabaakola si bwe bakola nga gwe boolowooza genda mu b'obuyinza wali wa kiyamaani onkubire ng'oli wa kiyamaani ompe kiyamaani eyala kunzibisa mirundi ebyo kandi nabbye ate okubba ki kati mbatya n'okubatya n'okubasembera sisobola amakwasiza mufaananize kutusi
kale emitwalo ng'esatu bannange bano abaana linako nkubira mala okunywa amafuta era Abudu yanvuma n'aŋŋamba ndi musiru naye twali tugula sisita wange yaŋŋamba Esther weesigenze wabula teweesigaani Abudu weesigenze bajja kukolera buli kimu tukole ne pate tuyite n'ab'omu kyalo balabe kye twakoze kye twakoze naye kati bwe byatandika okukyuka nenzirayo ne mubuuza ne mugamba tolaba ebiriwo ne mugamba ekisooka kya byonna siraba kigenda mu maaso tebazimba eri bansuza bandiisa banaatera okunkoowa nze omuntu omukulu sisita wange nga tewali kyanziramu n'asirika naye nga Abudu anvuma zonna recordings nziina nga nvuma kati bwe mulamu Wange wasuze otya? Bulungi wasuze otya? Okyebase? Nange ndakuzuukuka. Kati kyembadde njagala okugamba nti ku kye nalabye eggulo kati kirabika bijuliridde okupangisa. Nga njagala kugamba Alani bw'aba alina ekitanda kyange abikomyewo kuba Abudu tagenda kumala leero. Amabaafu ge nakulekera buli kimu kye nnyinza okutandikirako abikomyewo mbisangewo. Kuba nze kye nalabye Abudu si wa kumala kati. Kirabika baatandise ng'eggulo. Kale genda bisangawo. Kale ate n'ekirala abaana badda mu keesi yange ne bagizanyiramu bu Bluetooth bwange baabugye ojjukira bwali si bwange nali nabugulira ku gundi ku ssimu nga baabuntuma kati obwo nabo baabututte nali ndeseemu essente baagenda ne batoolako oba mulimu n'ebirala ebibulamu nga simanyi ndowooza n'abiraba nga mmaze kudda kuba kati nampijja sigenda kumala bbanga ddene nga ndi wano era obudde bwe mmazeewo bwe bungi. Kitegeera ye Abudu aŋŋamba nti naali mu kkola naye nga butuufu ne bwe nandibadde nze sisuubira nti eyo ennyumba yandibadde ng'eri awo bw'eri. Ate n'ekyawaŋŋamba nti seesiga Abudu neesiga ggwe kati ggwe bwe nkugamba osirika busirisi. Nampijja okusulika si kyangu okuba ng'omuntu bakusuza ng'oli muntu mukulu. Kati nga sinaba kufuna wembeera nange mba simanyi kyenzizaako. Wuuno ndi mu mwezi mulamba. Najja nga nnyina pulaani naye nga pulaani zonna zigudde butaka. Kale ojja kukola ekyanguwa. Ky'onalaba nti kye kituufu. Okitegeera. Ye Abudu ye andaga nti naakola ebintu naye ng'ebintu tebitambula kati nze mba ngenda kukola ki? Okitegeera. Abudu yeekunyizza nnyo nampijja okusuzika si kyangu okusuzika si kyangu. Ndi eno mu Bafiyona simanyi kye bandowooleza n'alaba bulabi nga nabo bangobye nga siyina wembeera. Buli eyali yatwala ebintu byange abikwata abikomyewo ogenda kundaba nga nzize okubinona. Kiwali buzibu. Kale. Kati nenzirayo naŋŋamba nze ngenda kukolera ebintu byo
nja kukubira essimu kati nezayo mba sister wange nagabeera yolinde nenga mukuddayo ku nnyumba ng'olina kyolaba kikyuseewo baba just nga bakatandika kagundi nenga yo yali yagula nga yakugulira bituufu okugula atya byo byali bibyo bituufu nga waka we bagula wettaka nga liryo eryange kuba na endagaano ye bakola manya gange endagaano wagikola naye n'ekyo wabaayo okuguza omuntu empewo yo tebaguza anti kati nabyesiganga manyi bajja kukola kubimala kyembuuza dio kituufu bakuguliza tebakugulira mpewo ng'omuntu we beeteesa ne bakola endagaano nga bakulimba poloti teina nnyini balabika lituufu kuba ekyo sinnaba kufuna kaali komplainingako kati okay so kati noddayo n'akuvuma mulamu wo nanvuma bubi nnyonyoze madamu Shifa simanyi kuyomba kale nakaaba bukaabi neŋŋamba kati nembeerayo bwe wayitawo wiiki nga nzirayo ku nnyumba ndabe ebitambula ogenda okusanga nga n'abazimba tebategeerekeka nga ne bye bazimba tobitegeera nagenda okulaba nga biganye kati neŋŋamba bijuliridde okukola ki okupangisa neŋŋamba sister wange tunoonya akayumba sister wo n'ateera obaba omulala eno gye nali mbeera ne tunoonya akayumba ku buno obusente bwe nali nsigaziza ku ssimu nengulako ebintu by'omu nnyumba kuba ne bwe nali ŋŋenda ebweru gwe naleka nteresezza buli kyange naye kati bwe byajulirira okupangisa ono gwe eyanguliza abano abanguliza gwe nalekera ebintu byange kati bwe nalaba nga bijuliridde okupangisa ne mukubira essimu ne mugamba kati we bituuse sigenda kubeera wano ebbanga njagala bampe ebintu byange bye nakulekera ntandika okukola ki okupangisa naŋŋamba nti wali obireka wano wali ogiyise sitoowa ekiki bw'atyo bwe yaŋŋamba tewali kyeyampa wadde n'ekintu n'ekimu kati nenkozesa buno obusente bwe nali nnyina ku ssimu nengulawo ku buntu bw'embeera nabwo mu nnyumba kati ne baŋŋamba bino we bituuse olina okugenda mu b'amateeka ku poliisi nensooka nengenda wano ku Old Kampala ne bansindika nti olina okugenda eri incident kwe yakola kwe yabeera kati ne tugenda ku poliisi ne tu openinga fayiro nga tebannabayita ne tuggulawo fayiro ne mbanyumizanga bwe byagenda ne babasamoninga kati bwe babayita tebajja kati abo abapoliisi bakubira essimu bo after ng'ovuddeyo ku poliisi oba ne bagamba lwatuloopye oba wakoze ekyo tebankubira bo bagamba nti no tebaabiraba ekipapula tebaakiraba kati ate nga nze yakitwala ewa chairman waabwe ku kitundu we bakola ki we babeera kati ezo ennaku bwe zaatuuka nenkomawo ku poliisi nabo nga tetubalaba kati abo abapoliisi ne bampeereza abasirikale 3 n'emmundu 2 ne tugenda ne tukola ki omusajja yali taliiyo ne tugenda ne tubakwata ne tukwata omukyala sister wange kubeera nga tetunagenda ku poliisi twasooka ne twesitula nga baganda bange omanyi baatuzaala tuli bawala 6 wali kubulako omu naye abaasigala twagendayo kati nga bamubuuza bino bye mutuusizza ku munnammwe lwaki kale tutuule nga abooluganda n'abagamba oyo nze bye namugamba okukola si byakola kati nze munveeko nga tatuwa na budde kiki yagamba okukola n'otakikola nange sikimanyi kati ne poliisi ne batuweereza abasirikale ne tujja ne tumukwata ne tugenda ne tutuuka ku poliisi twali tukyali awo nga ne Bbaawe akoze eki azze ne tubinnyonnyola nga bwe mba nnyonnyodde kati n'agamba Bbaawe n'agamba naye nze wali awantu we namugulira nze amanyi obulungi bwawo kati ŋŋenda kuweesigaliza wabula nkwate ssente ze nga bwe yazimpa yagamba baamubba n'akakadde bwe bukadde bumeka 74 mukwata omulundi gumu nkole ki mbumuweereze yatuwa yagamba nja musasula nga n'omwezi tegunnaba kuggwa akwate 74 azituweereze kuba nkimanyi nze miliyoni ezo 74 wali osoofunako kyokola n'ofunako neewuwo bwe kiri kati n'agamba nze biri bye namugulira ne bye mmukolera nze amanyi obulungi obubulimu
ate nze saakolanga mbala kya leero wabula nali mbala kya maaso naye kale sonde walungi si wabi tekirina buzibu nze ngenda kukwata ssente enkoleki nzimuddize nze ebintu byange enkoleki mbyesigalize ne bankozesa kapapula nzikiriza abudu atunde eki akuwe ssente zo ampe ssente atunde ne wali mannya gange nenkawandiika. Oyo yabadde mwana muwala Hope Shifa Nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa